Gairi de kwetondera nakulimbye nategedde bantu embaga magenda musabula bagenda kunyima akazindalo obwedda buli agamba mugamba nyinza nyo okuvumba kasolo iye okwogera kasolo sirina byakola nze kabaka sawe kabaka soko temu wetondere abakupolosi nabo wetondere abampolose nti bambi kasolo waali mutulekere bambi honorable ntomulumba ntwala mukisa guno betondera nabalimbye nagenza okulaba nga ngenda basanyusa ate nimba omutima gwange gwenzirayo nagweka ningamba ndi musanga wawenfenca wenfenca egamba walinye ku stage n'ogamba kuno mukisa Allah gwambadde nakusanga wabampolose nja betondera naye omuntu kyemanyi kati obujjajjaffe bwatandise dde omuluusa kasolo tatuga omusajja muno mu nsi nga tunoonya obwenkanya olitandika ogamba nti ali mawale munene saha munene ye waba atutte teri agenda kusigaza kiki ffenna twenkana buli omu afunenga obwenkanya bwe. Yes. Gwe ekigambo minisita kitegeeza oli musunsule ozuuliddwa nga gwasobola okuwuliriza okusunsula okutegeera omulalu omulamu omuntu mulamu omuntu mufu omuntu ki toyinza gamba nti kano ka ishu katono nnyo gw'okategeera mu kiti kyo. Wallahi bannange naffe mutubaleemu amagezi. Y'omuntu okulembeza otya ekitiibwa kya minisita mbu nalabye omusajja mukulu agamba omanyi kyekitegeeza kasolo okubeera mu kibuto omanyi kyekitegeeza kasolo okujja mu kivulu nange kamuddemu omanyi kyekitegeeza kingisawo okujja mu kivulu omanyi kyekitegeeza kingisawo okujja okuyimbirako gwe woba oyagala kukitegeera kyekitegeeza kingisawo okujja mu kivulu mutabani wannange ewantu wonna ekiwatulo olabe oba tewajjule avuddeyo naye sebe batudde ku meeza mbw ateesa waliwo batta ekivulu kyange teyayogera adde ekigambo yasirika nga we badigida kolokolo sebo namuwulidde nengamba nyono omusajja ono sebo munaye mmwe musendongo omanyi kyekitegeeza kasolo okutuula we tuba tuse endongo gwe wavumanya yeyokufa ow'empisa ayimbawa mwana kambabuulire bannange tuwaŋŋane ekitiibwa naye tuwaŋŋane tuwe ne betukola ekitiibwa gwe kitwale nti oyo omusajja yagenda ku bbajjiro ly'omuntu n'ayoola byonna ebyaliwo ayagala omuntu oyo asigale ng'amulaba ng'omuntu mulamu toyogera ku minisita nange nkya bwe nsobola okuba nange mbuba ate njoge bantu iba naye nejjo kinewunyisa kabaka osanze omuntu eyakola ekintu nga tomusanze mugundi oyo ennyini ey'endongo tomukutteeko omugamba ebigambo byo ne bagamba nti ate oli mukyamu kubyewafiirwa n'okutuyisaamu mwenna ababadde bampolota okutuyisaamu buyisa amaaso lwaki olisiko mapolose nti fuluma onaze bani mugambye abayimbi abasinga bayimbye gwewakolako obuziwaze fuluma kyogamba tammanyi nti ze sinywa buteesi nange nazze jjo bampita muyimbi wa covid nedda wallahi ate kino kyolaba nkola kitaasa muyimbi mutajja ajja kuyomba ne chairman bwakuba bukubisimu ku poliisi nti ekyo kivulu nkijjeeyo nga wakoladde emitendera gyonna n'ogenda kino ogenda wabuli wogenda ebyensobi manyi kwata kigiro toyinza byogera olabe ng'omulimu gutambula guvaayo netugulira abantu baffe engoye banyume ku lunaku olwensi balabeko famire ya gundi yiino gwomanyi kyewatta nti tusukka ne ssente bobeerabidde nti naawe mukazi we era agenda kubeera mu kivulu oyimbe wali nga yakuweereza bwati kajjambu yese bwe yazze n'owuwe bwe balinya siteegi webeweeta nga gwe muli backstage okaba mbwomuleka agende ekifo ky'okunkwata obulungi nkupromotingira omukyala ensi emulabe
Oyo Kabaka King Saha ayanukudde ku babadde bamunenya nti lwaki yalumbya Luuna Kasolo mu kivvulu. King Saha si ye muntu gw'oyinsobola okugamba nti musiiwuufu wa mpisa olw'ensonga nti talumba atamulumbye, naye yatuuse okuva mu mbeera agamba nti alina obulumi bungi. Yategeka ekivvulu kye n'akiteekamu ensimbi ze empitirivu ng'era asuubidde okifunamu bambi. Wabula Kasolo n'akiggyayo ekivvulu ky'omusajja kyataddemu ensimbi empitirivu ng'ayise emitendera gyonna egimukkiriza okutegeka ekivvulu ne bakikkiriza kibeerewo. Kasolo n'akozesa obuyinza bwe kubanga akimanyi nti ye tayagala King Saha ng'omuntu. Kasolo abireeta mu kkowe ly'ebyobufuzi nti lwaki King Saha muwagizi wa Bobi Wine. Omuwagizi wa Bobi Wine talina wasobola kuyimba wano mu Uganda nga tebakkiriza. Kaakati ne Saha lwabadde teruli busa n'agwa ku muyaaye gw'abadde yeetaaga ng'atazze mu kivvulu ekimu. King Saha n'aggyayo obusungu bwe bwonna n'abumwolekeza. Abangi ekifo ky'okunenya Kasolo nti lwaki wajjayo ekivvulu ky'omusajja byali bitya. Banenya King Saha nti lwaki wamwambalidde. Balaba nti King Saha ye mukyamu, oli ye tasobya. Bwe tunaakoma okulaba abantu abamu ng'abasukkulumye ku bannaffe, kye kigenda okulemeza Uganda emabega. Uganda gye twagala era Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayaayaanira nga buli muntu alina eddembe lye lyenkanankana n'ery'omulala. Si kujja mbu ggwe oli minisita osiimulize ettoomi ku bantu aba wansi, kubanga n'okubeera minisita bano b'osiimulizako ettoomi be bakulonda ofuuke omubaka wa paalamenti basobole okukulengera nti olimu ensonga eweebwa obwa minisita. Kati tokozesanga bitiibwa byate kusiimuliza ttoomi lyo ku balala. King Saha akugamba nti yajja bawulira, ye bajja muwulira. Akyabasabula singa tebaakomye kwesirowaza. Munene Saha munene ye waba atutte teri agenda kusigaza kiki ffenna twenkana buli omu afunenga obwenkanyabwe. Yes. Gwe ekigambo minisita kitegeeza oli musunsule ozuuliddwa nga gwasobola okuwuliriza okusunsula okutegeera omulalu omulamu omuntu mulamu omuntu mufu omuntu ki. Toyinza kugamba nti kano ka ishu katono nnyo gw'okategeera mu kiti kyo. Wallahi. Bannange naffe mutubaleemu amagezi. Yo omuntu okulembeza otya ekitiibwa kya minisita mbu nalabye omusajja mukulu agamba omanyi kyekitegeeza Kasolo okubeera mu kivvulu. Omanyi kyekitegeeza Kasolo okujja mu kivvulu. Nange kamuddemu. Omanyi kyekitegeeza King Saha okujja mu kivvulu. Omanyi kyekitegeeza